Mina ne Aviator akatambi kobuseggu kaleese obuzibu bandisibibwa ne Rema namakula naye mukuleetedde ate Bobi Wine akomyewo mu struggle nga tetunneeyongerayo mbadde nkusaba ompele video eno ka like esobole okutambula. N'ebya Prima Kadash ne Mr Henry nabyo mbikuleetedde n'amalala gasingakawo togasubwa oli ku Wonderboy UG go wena ate na subscribinga tukusaba osubscribinga twebazaako nammwe mwenna abasubscribinga edda nammwe mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nga tetunneerabira basponsa baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wena alina ebizibu eby'enjawulo jangu akulombere edduwa oterere osobola n'okumukubirako ku nnamba eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga bano basangibwa wali ku Lubaga Road ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building okumpi n'enkulungo ya Kabaka nga osobola okubakubirako era nga bajjanjaba pressure bajjanjaba ulcer ndwadde endala nnyingi katwengereyo n'amawulire gaffe. Ate ye Rema namakula nga bwe twali twabasuubiza nti buli week tugenda kuba tukuleetera oluyimba lw'anaaba ataddeyo osobole naawe okwewangulira ku birabo bye yateekawo era nga akayimba ka challenge eno week mugenda kuba mukola akayimba ke akapya akayitibwa wandiisa ki naawe kamukuwe omwewulirireko nga abibagamba. Hello Jessa people, how are you? Mugamba mutya? Week 4 is here and our challenge for week 4 is wandisachi. Moza wandisachi, wanyesachi, wantegesa butego chigwe. Remember, the winner takes it home. I can't wait for your beautiful challenges. See ya! Ate ye Aviator avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'akatambi ke baatadde nga bagamba kobuseggu ye ne Mina avuddeyo n'agamba nti ye omusango yaguloopye dda ku poliisi era ono omuwala agamba nti ye yatadde akatambi era abeere ready oku-explaininga eri abasirikale era avuddeyo n'awooninga abantu bonna abata obutambi n'agamba nti muboonoonera amannya bo nga tebabeera n'amannya ag'okudifendinga naawe kambikuwe obyewulirireko nga Aviator abyeyogerera. Their own assumptions. Oh, Aviator and Mina. I understand you're curious about the entire thing. You want to see the video. And at this point, if you know you posted such content, just make sure you have enough evidence to produce when they actually come down to you. Because I've already filed a complaint with the GCC, Homeland Security, and other private entities. I'll show you one thing here. Go to effect. How do I bring up the green screen? Okay, wait. Regardless where you are, as long as you're in the Gulf. So that girl, yeah, today video. Because I cannot inbox her. I have enough evidence. You see this? This is the reference number. Okay. And this is Ikran for Dubai Police, Homeland Security, and others. You have to make sure you have that evidence. Okay, you just make sure you keep that evidence with you to defend yourself in the court of law. Otherwise, we do have a reputation to keep, and most importantly, wobanga torina ukakafu na wachintu. Madam kusapa next time. Spreading garugambo to Twitter, Pitagena Kuzimba, you're just tarnishing someone's name. Just make sure. Even though ebyo nga tubitadde ebbali ate Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti abantu aboogera nti ye struggle yagivuddemu n'agamba nti kituufu struggle ye akyagirimu tanagivaamu naye abantu abamwogerera ennyo era agambye mu spreadinga information etali ntuufu n'agamba nti ye omulamwa kituufu ye akyaguliko tasobola guvaako naawe kambikuwe obyowulirireko nga ye mwennyini abyeyogerera. Nsaasira nnyo abo ate ababeera ne bagamba kakati temuwuliza Bobi Wine mukyali mu struggle naye agenze itale alinnya ennyonyi asiba ku nnyonyi ngendereyo ku boda. Kakati omulaba goli eno obonaabona oli wano obonaabona yagudde mu mazzi ali mu kuwuga. Mwe mwali mwagala mbeere nga Swaziniga ate weekola obwa Swaziniga ate nga mukaya. Ate uno kati ali Bulaaya ali ne Nubianiri bali mu kuvuga gaali
neŋŋamba temunnaba mbulayo kuvuga nnyonyi era singa nafuna ajinjazika mandindabidde kajjansi. Ate byo ebya Mr. Henry bibi wenjogerera essaawa zino anyiga biwundu bya mutima oluvannyuma lwa Rema okumusuulawo era wenjogerera essaawa zino Rema ne Mr. Henry ebyabwe byaweddewo era tebakyali bombi naye abakazi tuli bazibu. Ngenda kuwa ka vidiyo akamu owulire nga Mr. Henry awa ebisuubizo bye yali yakola eri Rema yasuubiza n'agamba nti ye abaana baabwe bali baagala wadde si yabazaala naye ye yasalawo okubaagala kuba tasobola maama we nga abaana be tabaagala. Mwebale kwekumira ku Wonderboy UG, mwenna tubaagala nnyo bafanzi baffe, mwenna mwebale n'okutusapootinga omukama abatukuumire n'emirimu gye mutuusaako engalo. Look, I told you guys that I'm 26. Abasinga ne bawakana. My dream is big. At 30, I want to have a publicly traded company. Big names. Obochitegera bye tuliko kati. We want to leave something for Soraya and Solange. We want to leave something for my... When you love somebody, you accept each and everything that comes with them. They are my children as well now. I mean, equally they are my children right now. Because I love their mother. You cannot love their mother. No mwagala mbitundu. I have to be that. I am the man right now.